nebo wetegereza eddiini z'abalala bonna tunulira abaganda baffe abakristaayo ekigambo obukristaayo kiva mu kigambo le kristante ekitegeeza the Christ like abalinga Kristo. Musajja amanyiddwa nga Paulo mu mwaka gwa 8 AD yatandikawo eddiini eyo mu kibuga Antiokia mu nsi emanyiddwa nga Syria nga wayise emyaka 48 nga Isa yagenda dda. Tunulira eddiini y'obukatuliki etandikwa musajja amanyiddwa nga Constantino the Great mu mwaka gwa 321 yagitandikawo mu mwaka gwa 321 mu katundu akamanyiddwa nga Transvaal Street en Nizaya n'abeera nga ekigambo Catholic kiva mu kigambo Catholicos ekitegeeza omukago obumu wakati w'abasamize b'e Roma n'abakristaayo b'Ebuyudaaya. Kati abasamize bwe beegatta n'abakristaayo b'Ebuyudaaya kwe kufuna eddiini y'obukatuliki. Laba eddiini y'abannaffe gye balimu. Otunulira obu Orthodox butandika omusajja amanyiddwa nga St. Thomas Matoma mu kibuga Sassanid era Syria mu mwaka gwa 403 AD. Eddi ntegeeza anno domino nga Isa amaze okuvaawo ng'agenze. Kitegeeza n'okuwulira obuwuliza ekigambo nti obukatuliki, obukristaayo, obu Orthodox takiwuliranga nako mu buwangaazi bwe. Yagenda musiraamu. Eddiini eyaffe nkugambye kiva mu kigambo istislaamu lillah, total submission to the will of. Balamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Akubuzaako nze John the Preacher mukwano gwo nga bulijjo. Ntuuse ng'ekituleese tuze kusomesa na kwanukula bakadde baffe abasiraamu abaafuula ensonga okwogera ku bukristaayo buli kiseera. Kino kye kimu ku binneewuunyisa. Bamala okwogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ate ne bateekawo abavubuka be bawa ddata be bapokera ebigambo okutuvuma nga balowooza nti bwe banaatuvuma kinaatujja ku mulamwa. Nedda. Kimu kyokka ekisobola okutujja ku kwogera ku busiraamu kwe kukwata Bayibuli ne muziza mu makanisa ne mubeera emimbali nga mwogera ku busiraamu ne mutayogera ku bukristaayo. Naye bwe munaasigala nga mwogera ku bukristaayo nga muli mimbali mu mizikiti nga muli ku street nga musoma Bayibuli kifuulannenge mukakase bukakasa ntujja kwogera ku busiraamu okutuvuma okututiisatiisa tekiyinza kutujja ku mulamwa. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Bassebo ne bannyabo nsaba abasiraamu mutegeere nti abakristaayo bamanyi obukristaayo bwabwe kubanga obukristaayo bwabaawo nga obusiraamu tebunnabaawo. Bw'osoma ekitabo kye bayita ani? Bw'osoma ekitabo kye bayita Sunani Ibn Majah hadisi eya 1394 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba abasiraamu nti muteekwa okugoberera abo abaabasookawo ng'obusiraamu tebunnajja. Kigere ku kigere, naswi ku naswi, kibegaabega ku kibegaabega. Ne bwe banaayingira eminya gya kamuje musigale nga mubagoberera. Abantu ne bamubuuza nti otegeeza ki mutume wa Allah? Otegeeza abakristaayo n'abayudaaya? Muhammad n'agamba nti ate be baani abalala ng'oggyeko abo? Ngambye Sunani Ibn Majah hadisi namba ya 1394. Obusiraamu bwagenda okujja mu 610 ng'obukristaayo weebuli. Ate abakristaayo nga basomi. Ekyo kimanyiddwa bulungi. Bw'onoosoma ekitabo kye bayita Qisasul Anbiya eky'ebyafaayo by'abannabbi ojja kukizuula nti Muhammad yalina omukazi gwe bayita Hadija yali yamuwasa nga Muhammad alina emyaka 25 nga Hadija alina emyaka 40. Ekyamunyiga embiriizi nga kimugamba ikira bismi rabbika, soma mu linnya lya Mukama Katonda wo ng'ali ku mu Hira, mu mpuku, ng'ali mu mpuku ku lusozi bayita Hira. Bwe kyamunyiga bwe yavayo ng'akankana najja ng'agamba nti mbikira muzammiru mbikira agagoye. Omukyalo ono Hadija n'akwata Muhammad n'amutwala eri kazini brother gwe bayita Waraka. Omuzibe w'amaaso yali omuburaza ye yamugamba nti okusinziira ku musajja ono byayogera yandiba nnabbi. Kati tegeera nti obukristaayo bwaliwo ng'ate bulimu abantu abayivu. Olaba omuzibe w'amaaso ye yatongoza nnabbi namwe ne mugoberera. So nga Bayibuli ega nti muzibe bw'akulembera muzibe bonna bagwa mu nnyanga. Kakati obusiraamu bujja 610 busangawo obukristaayo.
ekitegeeza nti obukristaayo bwaliwo. Kyova olaba nga Peetero omutume wa Yesu Kristo, omu ku baalya ne Yesu, ku baatambula naye, asomesa mu Peetero ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'16 n'agamba nti omuntu yenna bw'akuvumanga ng'akulanga okuba omukristaayo tonakuwalanga, naye jaguzanga era osanyukire Katonda mu linnya eryo. Linnya ki? Ery'obukristaayo. Kati baganda bange, obukristaayo weebuli bunywevu, temulina kyakubukolera, temulina. Yensonga lwaki babagamba mu ssuula y'e10 aya 94 ne babaga nti bw'oba olina okubuusabuusamu ebyo ebyakakugwe Muhammadi, genda osome ekitabo, genda obuuze, sinakusoma, genda obuuze abaasoma ekitabo oluberebere nga tonnajja mu Sharehe ne bakugamba nti be Bayudaaya n'abakristaayo abeesimbu era ab'amazima. Kati mukyalina kyakkola. Naye nange njagala kubagamba bwe nti, mikwano gyange Abasiraamu, mulina ebbanja n'omulimu munene ogw'okukola. Mwagala tuyingire Obusiraamu, naye okusinziira ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallama asomesa mu Sunani Ibn Maaja hadisi namba ya 3992. Wandiika kubanga byenkuwa ogenda kubisanga mu kitabo. Soma ebitabo gwe, ekifo ky'okuvuma nze, soma ebitabo. Obudde bwe twamala nga tusoma ebitabo, gwe wabumala olya ntende, katodda mu kuvuma buvumi, kola okunoonyereza, soma ebitabo, genda ku neeti onoonye ebitabo kwebiri kati babiteekako. Ngambye Sunani Ibn Maaja hadisi namba ya 3992. Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti Obusiraamu bugenda kuvaamu ebibinja 73, naye ekibinja kimu kyokka ekiri ku nkola ye kye kigenda okuyingira ejjana. Ebibinja 72 byakugenda mu Jahannama. Kati ekibuuzo kyaffe ng'Abakristaayo ekinene, tutegeera tutya ekibinja ekyo ekinaayingira ejjana kye tuba tweyungamu? Mwagala tusiramuke tetunagaana. Tutegeera tutya ekibinja ekimu ku bibinja 73 omuli Al-Qaida, Al-Shababu, Sunni, omuli Taburiki, omuli Abashiya, omuli bonna ebibinja ebyo tutegeere tutya ekituufu? Ng'ate ekifo ky'okutusomesa ekibinja ekituufu muli mu kusoma Bayibuli, muli mu kwogerera Bukristaayo olwedde bwe tumanyi. Era njagala kubawa ekiranga ekinene Basiraamu. Muhammadi n'amala akomawo wano newankubadde nga Obusiraamu si butuufu, naye katukitwale nti butuufu, n'akomawo wano ku mizikiti gyonna egiriwo tewali muzikiti nagumu mwayingira kusaala. Mwenna abalabanga bafere. Lwaki? Tewali kibinja na kimu kiri ku nkola ye. Ngenda kuwa ebintu 3. Ekisookera ddala kantandike n'ekisooka ye Qur'ani. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama talekangawo Qur'ani eri mu kitabo. Qur'ani Muhammadi yafanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 632 lwe lunaku lwe yafa. Yagenda okufanga Qur'ani teriiwo. Abu Bakari Siddiiki ye yalagira bawandike Qur'ani mu mpapula nga Muhammadi taliiwo. Kati Muhammadi ekitabo kye muyita Qur'ani eky'empapula takimanyi. Kati bwabasanga muli mimbali nga musoma abeewuunya kubanga ye Qur'ani baagimuwanga erina kuba mu mutima si mu mpapula. Kati ndowooza otegedde ekyo kimu. Ekyokubiri, okumanya nga mwava ku Busiraamu, hadisi yennyini Mutuma agamba bw'ati mu ssuula basebo ne banyabo eya 84 gye bayita sura Takwiri, aya ngenda kusoma okuva ku esooka mpaka ku 14, nenze ngenda genda mu kibayita Sharehe mu Qur'ani eno enkadde yasooka bwe twagikuba ne bagijjawo eno Qur'ani yiyo egamba bweti. Mutume yagamba nti n'Obusiraamu buliggwaawo ne wasigala linnya bunnya ne Qur'ani erivaawo ne wasigala buwandiiko bye batwala ng'ebitalina mugaso, era Qur'ani tebagitwala ng'ekintu eky'omuwendo. Emizikiti gyabwe giriba minene naye nga temuli buluŋŋamu n'akatono. Basheeka n'abakulembeze baabwe be bali bababi okusinga abantu bonna mu nsi, era mu bo nga mwe musibuka fitina, era nga mu bo fitina mwedda. Abantu bano boolaba basomesa ebintu bino ebya fitina si bantu ba bulijjo, bano basheeka naye balina fitina ku Bukristaayo. Fitina eva mu bo ate era nga mu bo mwedda be batunze maali y'Obusiraamu, be baleese okweyawulayawula Kampala mu kadi takwatagana na Kibuli.
balina kati bamufuti basatu biba birese biba birese kakati nowuliriza ekyo kimu kuwadde Qur'ani nga temanyiddwa basebo ne banyabo emizikiti gyonna gyolaba egiriko emunyenye n'omwezi ekyo Muhammad takiragirangako Allah takiragirangako era takirekangawo kyatandikibwawo ddi kyatandikibwa mu 1453 omusajja gwe bayita Uthman yakitandika oba kibayita Ottoman Empire be bakitandika ne batandikawo okuteekawo omunyenye n'omwezi nga babikopye mu bakafiri babikopa mu bakafiri batandika okubiteekawo kati Muhammad bw'akomawo leero n'asanga omwezi ne munyenye ku muzikiti tayinza kuguyingiramu kubanga ogwo si muzikiti gwe nga temunaba kubuukira bukristaayo musooke munoonya akabinja akamwako ku bibinja 732 ebigenda mu muliro munoonye akabinja akamu akagenda mu jjana ke mba mutusongerako mutugambe muyingire mwako ke kagenda mu jjana kyemba musooka okukola nga temunabuukira bukristaayo kaakati nowuliriza ekisembayo obadde okimanyi nti okusinza ku nsomesa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu Sunani Abi Dauda Sunani Abi Dauda agamba bwati mu hadisi y'olukaaga mu 5 ngandi Abu Dauda hadisi namba 605 olunaku lumu mutume yali ali mu kusaala ng'ali mu muzikiti wakati najjamu engatto ze bwajjamu engatto abantu baamulabanga naye azijjeemu n'amaliza nga okusala bwe kogwa n'ababuuza nti abange lwaki mwajjeemu engatto zaabwe ne bamugamba twala byojjeemu ezizo naffe kwe kujjamu ezaffe nabbi n'abagamba nti nedda nze malayika nzijjidde nanga nti engatto zange zirimu ekyenyinyalwa kyenvudde nzijjamu ne nziteeka mu magulu gange n'abagamba nti nammwe bwe mubanga muze okusala mutunule wansi w'ebigere byammwe bwe wabaayo ekyenyinyalwa oba ekiyinza okuyisa abantu obubi musiimule ku ngatto zammwe muzisaaliremu hadisi Abu Dauda hadisi namba 5,652 egamba bweti n'abaga nti mwawukane ku Bayudaaya Abayahudi kubanga bo tebasaalira mu kuufu zaabwe newankubadde mu ngatto zaabwe mwe muzisaalirengamu kati njagala kubuuza ekibuuzo mutume bw'ajja olwayo n'asanga ng'engatto muziteeka ebweru mwatondawo n'obubinja bw'ababbi ababbamu engatto ez'ebbeeyi nga mwe bayimaamu mwe muzibutonzeewo mugamba abantu bateeke engatto ebweru ne muleeta abayaaye ne babbagwa engatto zaabwe nga temulina kiwandiiko kubanga nabbi yagamba mulina kusaalira mu ngatto mwamujeemera kati ne muzijjawo ne muteekawo abayaaye obubinja obutunda engatto enkadde ezikozeeko nga buzibba ku mizikiti nga temulina kiwandiiko ekibuuzo obusiraamu bwe mulimu bwani bwa Muhammad bwe yaleeta oba mwatondawo obwammwe mutunoonyezeeyo akabinja nga temunalumba bukristaayo kino mbasiba akakalu mutunoonyeza akabinja kubanga munabbi agambye obubinja 73 naye 72 bwa mu muliro akabinja kamu kokka keek'omujjana mutunoonyeza akabinja ako mutandika okugamba abakristaayo nti bakristaayo bwe mba mwagala kuyingira ejjana mugende mu kabinja ako ke katuufu temugenda tutwala mu muliro nga tulaba ogwabawandiikibwako edda gwabawandiikibwako mu ssula ye19 aya 71 wa in minkum ila wariduha kana arabbika makidhiyan tewali n'omu mmwe atagenda kuyingira muliro ekyo kye kikakafu ku mukama wammwe ekyaggwedde okugera tetugenda kuyingira muliro nga tulaba nga Yesu yatusomesa mu Yokaana ssula 14:6 Yesu n'agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze mukama waffe n'atakomawo n'atusomesa mu Yokaana 11:24-25 Yesu n'agamba nti nze bulamu n'okuzuukira omuntu yenna bwanzikiza newankubadde ng'afudde agenda kubeera mulamu mukama waffe n'atusomesa mu Yokaana ssula 14 n'agamba nti omutima gwammwe tegweraliikirira mukkirize Katonda nange munzikirize mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiriwo ekityo nandibagambye neraba ngenda kubateekerateekera ebifo ngenda kukomawo mbatwale gyendi nammwe mubeereeyo tuve kwoyo tugende kwani tuleke obulamu tugende kwani n'olwekyo mikwano nga temunasendasenda bakristaayo eryo fumu twagala kabinja kamu akatuufu ke mukakasa nti ke kagenda mu jjana